waffe mulungi ogw'ekisa twagala okwebaza tukwebaza lwa Joseph ne Rita bwe bazze Katonda waffe okutulabako. Tukwebaza lw'abakakwa, tukwebaza lwa mikwano gyabwe. Katonda waffe mulungi ogw'ekisa obatambuza olugendo oluwanvu. Tukwebaza byonna by'obakozesa. Tukwebaza okukuba n'okwewaayo kwa Rita n'omwami we. Kale tubalangirako omukisa gwa Katonda. Ezzadde lyabwe linaabeeranga omukisa. Rita ne Joseph banaabeeranga omukisa. Bazadde baabwe banaabeeranga omukisa. Katonda waffe ggwe ng'omuddu oyo bw'agamba nti yaffe wekka adde ekweza abagerengetanya, tulangirira obuwanguzi ku baana baffe. Tubalangirira Katonda waffe byonna bibakwatangako engalo bibeerenga n'omukisa. Buli muntu yenna ali wano abaakaliza ebirungi anaalabanga omukisa. Mikwano gyabwe, bazadde baabwe n'abo bonna abaasigaddeyo banaalabanga omukisa. Katonda waffe omulungi obwekisa bakyusiza okwenyiga. Katonda ayongera okubalabirira. Katonda ayongera okubasanyusa. Buli muntu yenna ali wano embeera ng'eringa etabuse, Katonda akole bulungi. Ogambe nga bukyalo oli bwe yagamba nti ndabye Mukama waffe. Bwe watunudde Rita n'omwami ogambe nti ndabye Mukama waffe. Nga ebisale by'amafuta byekanamye ogambe nti ndabye Mukama waffe nkyasobola okutambuza emmotoka yange. Ng'embeera ekusitooweredde, abaana bawumudde, tonnasasula na bisale bya ssomero bya ttaamu ewedde, omugambe nti Mukama nzuuno. Bwe najja mu kwebaza kwa Rita ne Joseph nalaba ekitiibwa kyo. Kale Katonda abanukuli, Katonda yongera okubakyalira. Kama akutamye eggulu lyo okke mu luggya lw'abazadde ba Rita. Okutamya ekisa kyo kibeere wano, kibeere ku bataka, kibeere ku kitundu kino kyonna. Katonda affe obulungi obw'ekisa. Okutambula kwabwe batambulire mu kisa kyo, okubeerawo okwo babeere mu kisa kyo. Tubalangirako obuwanguzi. Katonda abasanyusa, Katonda abagabirire, Katonda abeerenga nammwe. Joseph and Rita, you go and be a blessing. Let your children be a blessing. Let your friends be a blessing. Let each one of us here be a blessing. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ Señor, Jesús yando cola. Sanyu Señor, Jesús yando cola. Sanyu Señor, Jesús yando cola. Tanyime, hallelujah, Jesús yando cola. Amani kechibi, Jesús yagamenya. Amani kechibi, Jesús yagamenya. Amani kechibi.
anyimbe Yesu tugenda kuyimba akayimba naye tuyimbire wamu. Ngenda munsi ensubize, ngenda munsi ensubize, ngenda nze ensubize, Mukama yeebazibweyo gye ngenda. Bannange ndowooza kyekyo akayimba kanyomedde bwa Ismah. guno bwa Ismah kyokaddemu ndowooza naye bannaye tuyimbire wamu ffenna tetwaleetaaga kgenda mu nsi nsuubize n'oba kale toyagala n'obeera ku mukolo guno ogwa Ritah mu butuufu n'oba kale obadde musamize ebigali bituuke mu linnya lya Yesu. Kale n'omusiraamu ono akamanyi kale tukaddemu nga tuyimba ffenna kale mumuunya si kyekyo taata eyo we si mungamba asooka alindeko tuyimbe. Ngenda mu nsi ensuubize, ngenda mu nsi ensuubize, ngenda nze ngenda mu nsi ensuubize, Mukama yeebazibweyo gye ngenda. I'm on my way to the promised land. I'm on my way to the promised land. I'm on. webale kujja kumbeererawo ku muwala wange nakusembeka kuyingiza mutabani wange mu nnyumba yali eyo gye yali naye byonna ebyetaagisa byonna yabimpa azze musaana nazze Uganda okitegeera n'okuba n'empisa kikulu abantu bamwe kibalebesezza ebintu bino mpisa President wetu basobola kufukamira kubanga bajja kuddugala bali ku kizigo naye munange ebintu bya mpisa babuloga era nga twagala oga back to you and me and the group and we love you so much. Welcome home. Bageni mwenna abazze mwe bali kujja nayise ne ttiimu yange yonna gye mulaba budde bugenzegenzeeko naye nga omukolo gubadde gwa ttendo. Twebaza media houses zonna ezizze ababloggers mwenna abatawuli ku kamera right now namwe mwakitegedde ng'abantu baabayise walala emikolo nga giri mu kibuga naye newe tebakuyise emotoka ogikwata n'odduka bw'aliita kaggwa yatredinga bonna nze nakapositinga emirundi 12 naye buli vidiyo waggulu nawe positinga bwotyo. I want to thank you so much. And me coming to Uganda is an honor. We love you so much. Feel at home. Feel the best. Ritah nze njagala okwebaza tofaayo kuboogera tebatuwogeredde naye here we are. Tofaayo president abadde agamba okufukamira abantu kantidde mu kamera abantu bangi tebafukamira kubanga oli yakwata mu kizigo kye nekinoga ajja fukamira amavidiyo agaleke ku ttaka naye kakati g'ofukamira wenna oli steady so ekyo kyekyo naye thank you for showing that Ugandan women we are at par. We can take care of you guys. Ugandan women can take care of their husbands, you know. Thank you so much, Ritah. Totukoze bubi butuufu otulaze nti abakyala abava mu Uganda bakitiibwa. Kati eri babloga mwenna bannaye mufunye ekyokwogerako n'ekintu kimu kyokka layini gye mbalekera. Mutuyita ku mikolo, mutuyita ku Garden City, kiddamu ne mutuyita simanya luddawa naye kati Ritah Kaggwa tuli mu maka gaabwe. Ekyo nno kikulu kubanga kati omanyi mugerere mujeregajerega kati nammwe kati Ritah Kaggwa atadde
ba line eri waggulu temujja kuddamu tuyita ate nga neya diguli yabiteeka waggulu. kakati bayirawo kyekyo kakati oba bambi tolina masters toyogera kuba kati takagwa yaziteeka waggulu bw'oba otuyita ku mikolo ng'oli eyo buloga mukyala bambi nga si wammwe bambi totuyita nti abantu bangi baagala basome masters nga litakagwa bw'ogiteeka ku bulogo tagisoma naye bw'ogiteeka mu whatsapp group ate agirayikiina bulayikiizi